everyone doing kansubire nti mulikiriya bannange sagala tubalwiseeyo waliwo ekintu ekituuseewo naye ngenda kibagamba mwenna temugenda kukkiriza nkiddamu waliwo ekintu kyekituuseewo naye mwenna ngenda kibagamba temugenda kukkiriza gwe kyogenda okukola ki sharinga vidiyo eno ngenda bawa breaking news ne buli omu tagenda kugikkiriza naye ate nakugamba ebyange tompakanya gwe just kiwe time ogenda kukiraba. Mukimanyi nti Paul Kagame yefuulidde Museveni. Mukimanyi nti Samei Ruto yegase ne Paul Kagame ne beegatta ku Donald Trump ne beefuulira Museveni. Nkuleetera mu details. Eyo just breaking news. Nakugamba bano ba capitalist bano abasajja bano batukola ba dictator. Babikopa ku bali ba masters baabwe. Usitegera divide and rule policy gwe bayita omuzungu akukuba divide and rule policy nga nawo ogiraba bwoti ate nokkiriza nti onkubye. Paul Kagame essaawa ya leero awaana Donald Trump. Nyenda baleetera video mu bigambo bye, nyenda baleetera ebiwandiiko bye nga awaana, nyenda baleetera post zali mu kukola kati. Wakati nga muganda we ne mutabani we bali mu kuwaana Russia na China, Paul Kagame, Samei Ruto bali mu kuwaana Donald Trump. Kugambye wobanga onoonya kabaka wa divide and rule beba n'abajja nayo mu Africa ng'ekintu bakiyita scramble for and partition of Africa. Katusokere Benin then ngenda kuwa details z'ekyo ekintu ogenda kutya. Nakugamba ono bamuyita mu capitalist. Mwe mumampa nti you cannot fight these people. Ebyo mwerimba you cannot fight them. Use the dialogue avenue. Nangane His Excellency Kyagulanyi akyabagamba nti okuteesa akukkiriza. Otherwise when worst turns to worst temujja kusobola. Paul Kagame omusajja abadde akyasinzizza eggume, abasajja bamufukamiza. Take the deal and seal oba kakati tukwambale kuolede omaze okukkiriza. Omaze okukkiriza. Endagaano eyo yabadde katego. Ekintu kye yabadde alina okukola kwe kulemezaamu wali n'abagamba si yenza afandinga M23 era sijja kugisayininga. Kyabadde alina okukola okulemezaako. Okitegeera ekintu ekyo? Kyabadde alina okukola n'alemezaamu. Naye kasita bamufunzizza ne bamutwala mu Washington n'asayininga endagaano eyo. Yabadde, thank you Mr. Bone. Nina message gye ndabye wano waggulu njabikebera nga tumaliriza. Kuba neno saagala mugire njagala nsooke nabagambe this is unbelievable. Mwenna temugenda kukikkiriza naye nga kituufu. Enkya ngenda bakolera video muwulire statement za Paul Kagame. Mugenda kuziwulira. Enkya ndeeta ddoboozi lye nnyini. Don't miss tomorrow's video. Kubanga wano sinanga ekije ngenda giba playingira. Nandi gibateereddeko ne mumuwulira nga praising Donald Trump. Wakati nga munne abalaga byakulwanyisa ebimuweeredda Russia. Russia etuwadde zitanka, etuwadde zino mundu zimwasa mayinja, oli ali mu kupraisinga Donald Trump. Gwali mu kupraisinga kati beegase ne Samei Ruto. Bapraisinga democracy. Nakugamba ekintu kino kye baakoze Kagame bakikola Daniel Arap Moi. Kati bwe munnayuganda oyinza okumbuuza nti wabakkiriza kati ebyokuvaako biwedde nedda ayina okuvaako. Kati kitegeeza agenda kubowinga down ku democracy. Nkiddamu agenda kubowinga down ku democracy. Kitegeeza ki nti kati bana abahutu we bagenda okuleeta mweno agreement yatudde kubanga mu agreement muno mulimu clause egamba nti the non-Congolese rebel groups must be repatriated back to their countries and participate fully in the country's affairs. Kino FDL bulijjo kyegamba. Egamba tukoma waka ate tulina okwesimbawo. Zibajjayo video kweri kuno. Tuyina necessary tools. Era mbantu Kagame beyeebazizza. Masadi Boris naye mwali. Nyenda baterako video eno. Video enkya gimale eno. Kano kensaze kwa genda tutwalya ndowooza eddakiika nga 3. Katuuleko okalabe ne wookoma kwako. N'ogenda. Ogenda kuba otegedde. Kye bayita omucapitalist. Njagala tuyingira akalulu. Ng'omanye ekijja. Kugambye democracy wuuyo. Atambulira kumu na human rights. Kino
kyebavunanyiza Samia Suluhu. Era omusango gwe gugenda tuula ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa March omwaka gwa 2026 bagenda kusalawo Samia Suluhu agenda sigala nga afuga Tanzania oba wabula kati akakiiko ke batadde okakulirwa Chukua yakakulira mu Tanzania era kekagenda okukola investigations zonna bano tebeekwese kekagenda okukola investigations mu ggwanga lya Tanzania batwepankira kola okubanga zino chatters tetuzimanyi. His Excellency Kyagulanyi mu kutambula yonna yonna yali alivokinga chatters zino febe musiba tetwaliyo niwe munatusiba omusajja azikwata date mukyazikyusa mukole ekituufu kye mulina okukola kubanga ne munakola mutya mujja kubikola. Paul Kagame afukamidde Donald Trump fe just twogere ebyo bituuseewo era nemba wa magezi nti mufo ky'okuswala kulasiti mukole ekituufu kye mulina okukola. Uganda ereme kukyuka na musayi kubanga bajja bakuba nkiddamu bano ba capitalist bajja bakuba kubanga bye babaleeta be bamanyi gye babajja ate basobola bazzayo gye babajja. Museveni abangereza be bamuleeta ku ntebe be bamuleeta era mwaka gwa 1987 yagenda n'asayininga endagaano n'aba Divide and Rule Policy gwe bayita omuzungu akukuba Divide and Rule Policy nga naawe ogiraba bwoti ate n'okkiriza nti onkubye. Paul Kagame essaawa eya leero awaana Donald Trump. Nyenda baleetera video mu bigambo bye, nyenda baleetera ebiwandiiko bye ng'awaana, nyenda baleetera post zaali mu kukola kati. Wakati nga muganda we ne mutabani we bali mu kuwaana Russia na China, Paul Kagame, Samei Ruto bali mu kuwaana Donald Trump. Kugambye wobanga onoonya kabaka wa Divide and Rule beba n'abajja nayo mu Africa ng'ekintu bakiyita scramble for and partition of Africa. Katusokere Benin then ngenda kuwa details z'ekyo ekintu ogenda kutya. Nakugamba ono bamuyita mu capitalist